Ku bbalaza ya Ssabbiiti ewedde, poliisi yazingako abavubuka 6 mu bitundu by'e Kamwokya mu Kampala n'ebakuba amasasi agaabattirawo. Poliisi yategeeza nga bano bwe baali ababbi ab'olulango be yali erondodde ebbanga nga ku olw'okubagwa mu buufu baali baliko omuntu gwe baali balondoola okumunyagako ssente. Wabula tewavaayo abantu abaawakanya poliisi ku bigambo ebyogerwa ku bantu bano abattibwa nga n'abamu bagamba baali babamanyidde ebbanga nga bakola bonna era ku olwo lwe battibwa bannyuka mangu olw'emirimu okuba emitono e Nakasero gye baali bakolera. Okunyuka wano ssaawa 12 kitundu oluusi emu nga wabadde waliyo emirimu naye engeri gye baali bakola lino ekkubo tewaali mirimu era banyuka ssaawa 11. Kyokka n'enzita yaabwe yennyini yaliko ebibuuzo kubanga tewaali kulwanagana kwonna yadde okuwalira wabula abakuumaddembe baagenda mu maaso n'okubakuba amasasi. Katuwaze n'amutuukako n'amugamba mbu weyale wansi, omusajja neyeyala wansi, bw'atina wansi n'amugamba ntunuulira, omusajja n'amutunuulira, omusajja akwase episu n'agigyayo n'amukuba amasasi 3 wano mu mutwe. Olumala n'agamba abantu itizooke n'amala n'atambula ng'atangaza ku nsonga eno omwogezi wa poliisi Kituma Lusoke akkaatirizza ng'abo abattibwa bwe baali ababbi ab'olulango era nga bazze balondoolwa. Tiimu nnene eyisa ne mu bantu 10 ebadde ku watch list ya intelligence yaffe era nga n'abalala gye bali eyo tukyabanoonya. So eno tiimu tuginoonya era tulina okumakinga sure nti tugikwasa n'amaanyi. Kituma atubuulidde nti oluusi bwe babeera mu bikwekweto embeera bw'eti etera okubeerawo. Operations oluusi ziyinza okugenda obulungi, oluusi ziyinza okubeeramu okusoomozebwa, naye ekigendererwa kya poliisi tuyina naffe okusoomozebwa kungi nti twagala okulaba nti tukola buli kimu ekisoboka okulaba nti we bring peace. Wabula Lusoke agamba baliko okunoonyereza kwe baliko okuzuula oba waliwo ensobi eyakolebwa mu mbeera eno. Tuyinza kuba na kigendererwa just kya kutta busi muntu, wabaawo kimu oba bibiri ekitagenda bulungi, njagala okubategeeza nti nga poliisi tuligezako okulaba nti tunoonyereza mu nsonga eno tulabe engeri kikyennyini ekyakola ekyaliwo n'engeri gye tusobola okukigonjoolamu. Ono asaba abantu abaalaba abantu bano engeri gye battibwamu okubatuukirira okusobola okukuŋŋaanya obujulizi obuluma abasirikale baabwe bwe baba basiiwuuka empisa. Omuntu ayinza okwogera naye kyabayogedde tuba twetaaga ne tukisengejja ne tulaba oba kyova olaba abantu ng'abo baveeyo bajje batuyambe mu kunoonyereza. Bino we bijjidde ng'aduumira poliisi Abbas Byakagaba ne minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Meja General Kahindo Otafire bwe baalabiseeko mu paalamenti baalagidde wabeewo okunoonyereza okukolebwa ku kuttibwa kw'abantu bano. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.